Okuva Uganda yalangirira nti eguddemu ekirwadde ekya COVID-19, ejjere eggwanga erya UPDF lyatandikirawo kaweefube ow'okuzimba eddwaliro eritali lya buwangaazi mu nkambi y'amagye e Bombo kiyambeko eggwanga singa abalwadde babeera beeyongedde obungi. Okutuyambako singa ekizibu kya coronavirus kyeyongera n'ekitusinza amaanyi nga Minister of Health oba facilities za Minister of Health eziba nga tezisobola kumala okutwala abalwadde bonna aba corona oba suspects. Akulira ebyobulamu mu ggye lya UPDF Brigadier General Dr. Stephen Kusasira olwaleero alambuza bannamawulire eddwaliro lino era n'ategeeza nti ligiddwako engalo. Mulirabye eddwaliro liri complete mulimu buli kimu tusobola okujjanjaba abantu nga 10 oba n'omusobo okusinziira ku mbeera gye babaamu. Uganda mukadde kano erina abalwadde ba COVID-19 52 wabula Dr. Kusasira ategeezezza nti singa omuwendo guno gusukkawo nga amalwaliro aga gavumenti n'ago agateekateekeddwa okukola ku balwadde ba COVID-19 gubeera gususse obungi, ejje lya UPDF mu ddwaliro lino erizimbiddwa lyeteeseteese bulungi nnyo okwaŋŋanga embeera yonna esobola okuddirira. Ku level gye tulina epidemic gyeriko kati tugamba tulina abantu abamala kubanga twatraininga abantu almost nga 3 mu kintu era tukyayongera n'okutraininga kati netwogerera kati tiimu zaffe ziri mu division zonna all over the country nga training abasawo baffe singa wabaawo ekizibu eyo mu divisions oba mu districts oba mu regions we bali basobola okureinforcinga Minister of Health. Naye kye tubadde tusaba kusaba Munnayuganda yenna waali alabe nti buno obulwadde tubukwatirawo we buli. Eddwaliro lino eritali lya buwangaazi lizimbiddwa mu kisaawe Bombo ku kitebe ky'amagye ag'okutaka era liteekeddwamu buli kimu omuli generator enayambako singa amasannyalaze gabeera gavuddeko, amasannyalaze agasola, ebyuma ebikozesebwa mu ICU saako n'ebintu ebirala eby'enkizo ebyetaagisa mu kujjanjaba ssenyiga corona. Paati zonna tulina mu ICU bya bitanda nga 6, tulinamu obakubira zi X-ray ne sikaani buno TV, mulina mu labu, mulimu buli kimu. Kati tukyali mu setting up yo infrastructure ewedde naye kati tugenda kuteekamu abasawo okubeera ku standby. Balwadde 52 Ministry y'ebyobulamu berina mukadde kano obujjanjabi babufunira mu Grade B Hospital Entebbe, mu ddwaliro ly'e Hoima, eddwaliro ly'e Mulago n'amalwaliro amalala. Ministry y'ebyobulamu yategeezezza nti abalwadde bonna bagenze bakuba ku matu era akadde konna Uganda egenda kutandika okusiibula abalwadde bano wabula kikyatwalayo akabanga katono nnyo okwongera okubekenneenya okulaba oba obuwuka bwa coronavirus buweddemu mu mibiri gyabwe. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.